Agaleero katugatandikire wafande. Afande wuno munnange musobola otuvuunulirawo mu comment section. Naye akatambi kano bw'okalaba n'otaseka ng'omanya olina ebikusumbuwa bingi nnyo era nga tetubisobola wano ku News Spark channel. Katukuwa akatambi kano. Bawa Chosen Becky Sekajja ayina ekibuuzo ky'abuuza. Ndowooza musobola okubeera ng'ate mumwanukula mu comment section. Banange nze mbuuza nti nange ndi ku sitooka empya gye mwogerako oba bwe mba ndi mu sitooka empya nange muŋŋambeko kandye kamere kandye kawunga samposho. Omugole waffe ow'omwaka Chosen Becky avuddeyo n'abeera ng'ate atunnyonnyola naye emboozi ya Chosen Becky ngenda kuteerako akatambi kano naye amazima amatuufu gali nti Dictator Amiro alabika mu relationship oba yali akolanga ki kubanga munaye Chosen Becky avuddeyo n'alyoka agamba nti ye yali tatwalibwangako autu. Yasooka kubiraba mwami Sekajja ng'amututte autu. Bannange lwaki tetumukwa n'abeera ng'anyumya emboozi ye naye nga Dictator Amiro munnange byensobize wakola mu bufumbo buno bwa Chosen Becky naawe ate tozikola mu bufumbo bw'onoddamu okitegeera tubeere nga tubikuwa. Bannaye okusembayo kannebaza omwami wange oba lwaki ebirungi birwawo wali otuddeko awo n'okyebuuza ekirungi kigenda okujja ng'omaze oyita mayinja. Mwami wange omusajja oyo yakyali ewaffe ndowooza mutegedde ntubawa kye twagadde. Abantu batendewaliddwe ne baba ebifaananyi by'okukyala. Yakyala ewaffe ffe ffenna twakaaba okuva ku taata paka ku mwana asembayo. Omusajja nguze nga atalina mwana ninga akawala akato oba akasoma university ne kasoma emisomo gyago ne kagenda e Bulaaya ne kakomawo nga kakitiibwa abasajja ne bagamba nti twagala omusajja omulungi agwanira muwala waffe. Omwami wange bw'atyo bwampisizza. Baby manyi vidiyo eno ogenda giraba weebale. Sina kyengwana siri muwala mulungi nze n'okuyimba siyimba nnyo nga we bagamba n'ebintu tebibulamu naye mukwano gwange olunaku lwe wamproposing olwo lunaku naye ndirowoozaako lukikulungiika naganye okukaaba so ngenda kulwana n'amaziga. Musajja yamproposing omusajja yanaakyali ewaffe bane kukyala yaleeta ebintu kambabuulire twekaza naye omusajja bw'akyali ewammwe n'akwanjula kyanjawulo n'olutiko lungiise kyanjawulo nnyo 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 mpulira mwagala nnyo 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 nali naggwamu essuubi nze ndi mwana muto naye nali naggwamu essuubi nabonaabona mangu buli we nagwanga gaabanga maziga ng'essuubi lyabula ngamanyi ndiko ekikyamu
essubi lyali lyabula ku myaka gyange emuto nga ninga omukadde era nga I'm proud of it nga ndi proud nga yebanvu mu bukadde kituufu ndi mukadde nazaala mangu naye omusajja oyo yanjagadde bantu mmwe sijja kwogera bingi kubanga nayogera ebingi nga nnimba nayogeranga bingi nga mprovinga naye kati ebintu mubiraba bino tebiriiko kuprovinga byekola byokka terukyanka olunaku oyo omusajja n'ataŋŋamba nti ndi mulungi nze nali manyi ndi mubi nze baŋŋamba ndi mubi era nga nomala oŋŋamba nti ndi mulungi gwe nkukyawa kuba oba mulimba oyo omusajja buli lunaku aŋŋamba ndi mulungi omusajja yagadde abaana bange alina okwagala buli kye namiisinga mu musajja buli kye namiisinga mu siteegi y'okwagala kinkoledde omusajja oyo nga yakankwana nze nali sigendangako out nina ebigambo 100 ebyo y'omusajja okufiirwa obulamu bwange nasimanyi bya out bagenda batya kati nga ŋŋamba oveewaako ogende out oyo omusajja ntutte mu movie abantu b'okwarena bakimanyi akashia ndowooza nentuka essaawa ne bintama nga lwentukayo ne baka bwebasi buli kirungi akutwala mu kifo n'otuula awo nagamba nyumirwa omusajja oyo yanjagadde mwe nina omusajja omulungi abakazi tuli bayombi and that is our nature kyokera ku makya ng'owuli oli stress oli mu periods zo n'ogamba oba omusajja kati yaba yafunyeyo omulala nga takedde kumbooza nga it's not even true but my man can never allow a battle at home ne bwenkera ku makya nenyiiga atunulira ng'aseka ng'angamba ate bw'onyiiga onyirira nnyo oyo omusajja yansanga ndi ku stage egenda okwonooneka n'ekyawa nnyo navumwa nnyo nengamba kati ngenda kukola buli kimu era yali mukwano gwange nemunyumiza nemugamba nkubuulire bayenda batya pulira njagala kwenda bayenda batya oba okola otya nga nebuuza ku ye nga mwebuuzaako ne mugamba njagala bampumule feesi njagala oba ne tatu zino yeyantwala ne bazinkuba kiki n'ekimuli nga njagala kwonooneka nga banvumidde okwonooneka banvumye obwenzi nga simanyi nawe kibakuba mwezi mu buyimbi bwange buno abasajja banyiigiranga nga bankwana sikkiriza naye nga ndi mbaziga naye omusajja oyo yankyusa era mbeera ngamba Katonda singa teyajja singa ndiwa nali neekyaye bannange bwe mulaba abantu abanywa omwenge oba enjaga temubanenya olina stage wootuuka ng'okooye n'ekirala omusajja yenna ayagadde omukazi w'abaana ffe twakula ku kyalo nga bwe bagamba gundi yafunye omukazi w'abaana weeka ng'ogamba musiru naki etitasobola kufuna talina mwana era bwe nazaala abaana abangi nengamba kati sikyalina kyenziza ani agenda okunjagala ku mutima kanyonooneke nga nobimanya sibimanyi sigenda nko mu kirabu kunyumirwa obulamu bwange bwonna nga ngenda mu kirabu kuyimba naye omwami wange bwe yansanga nangamba nedda oli mulungi wagwa mu babi sijja balima nti yali akyuseeko omwana oyo alina omutima omulungi negombanga nnyo okulaba ku maama we angamba Mukama bamukuza batya nange nkuza abange bwe bati naye natuuka ku maama we era naye nempunga talina wadde omutima talina wadde ekigambo ekino ekiyinza omuvaamu musibise bannange omusajja oyo nina ebigambo bingi naye ndowooza bwe ndituuka ne mala emyaka nga 10 bufumbo ndituula nenyumya bwe nabinyumya olwaleero bajja kugamba Beki akoona Beki alumya Beki akola ki naye nina ebigambo ebiri wano ku mutima gwange nga bingi nnyo nga nali agadde mbyogere
omuyimbi ajja kufa bubi olumwanga teri amanyi ng'oyina kakasa neba nekati nkakasa wamumbulire omusajja tayagala vidiyo yagwe nkaka jangu tukole vidiyo n'omukaka nayomba sibyagala zijja mu kamera n'omugamba jangu tukoleyo tabyagala yali tabimanyi simutegeera tamanyi bya social media era yagenda nayiriba era abantu bamugwako eyo ng'anoonya ebyokulya mukwano yayimirira nage sibanko mu mmotoka omusajja wange wadde mumumanyi buli wayita bagamba professor ne mugenja lenuma naagana okuyimirira ngulire ona era mukwano bwayimirira nabagamba mujje bale kuba mumanyi abantu abamulabyeko waliwo nirabira makeup mu mmotoka nga bantu bangi ate tabakyala bamwagala n'afuluma nenga abanono omusajja tamanyi maanyi ge n'afuluma n'agenda n'abagamba bannaye mukyala wange talina makeup ng'akubulako 2,000 ku sente ze yali ayina n'abagamba nja kudda nzibawe teyeegulumiza asigala ali bw'ati ne mu maaso gange ayagala abaana bange abayigiriza empisa abaana bange baali tebamanyi taata sijja balimba baali tebamanyi nga buli muntu aba anko naye bamumanyi nti daddy nze nali shocked obulamu bwange bonna abaana bange nze bwe badde basaba ebintu naye emyezi gino giringa 4 emabega ndi shocked nti naddala Heather oyo takyansaba Heather yansabanga batutumye penso ku ssomero sisi batutumye kino naye lwaliro Heather ninga ataliwere nagamba bange bwenga ninga kifaananyi mu maaso g'abaana abaana buli kimu daddy abaana balina pate twagalayo 5,000 naffe tugende daddy njagala ku mazzi nze ninga kisiikirize but I was everything to my kids they do not see me even nina essanyu nina story esobola okuba ey'omwaka omulamba nina essanyu bwe ndaba abaana bange nga balina taata abagamba nti bw'okola kino nja kukuba ne badda mu nteeko kubanga bannaife abakazi obyogera nga abaana tebabiwulira nga basa oluvannyuma lwa Sharon okuteekayo akatambi munnange ng'ali mu kuvuga emmotoka ye ate nga Tamale Mirundi Junior yabadde yavuddeyo dda n'alyoka agamba nti emmotoka eyo tebajja kugifuna paka munnange nga bayise mu ye kaakati nno batandise okubeera nga bayiwako Tamale Mirundi Junior bamugambye nti ne Sharon akuwangudde katubeere nga tubikuwa wetwogerera guli 10-0 nanti Sharon emmotoka yagifunye ate okumanya Sharon ajooga ataddemu na sound ya Junior yakola nga abalaata Uganda is not for eri agenda kujjawo emmotoka eyo nga tayise munzi you pass through me muddeo mu YouTube bwammwe mummanyiire neera muddemu mutuule mummanyiire sound yennyini ya Junior gyakozesa ate nina n'endala gyenki gyatuddemu eya Samahongo olukwe lwendiko nina n'endala gyenki ekyo bayita nti Uganda is not for the weak buno obudde bwa Tamale Mirundi atunula atya ate okumanya Sharon ajooga ne sound yennyini gye wakozesa ng'obalaata gyataddemu Uganda egende kukwata mpola kati emmotoka agifunye nga tagenze naawe ate ng'olina okwansalinga questions ezimu musango ki gwe wali omuvunaana ekyo bayita Uganda ate wali muntu n'omu ali waggulu w'amateeka so munnaffe Gosiro olaba emmotoka Sharon agifunye nga tebaamusiba nga wali oyagala bamusibe nga takufukamira nakufukamira gamba nti sole nga wali ogamba kati oba ogenda tugamba ki Sharon agulimu 10 Uganda teggwamu byewuunyisa mbu takisi eyo ebadde egenda kakati sayidi z'omulwera awo weegwiridde naye nga waggulu wabaddeyo okeesi okitegeera kigambibwa mbu mbwono omufu yabadde tayagala kubeera ng'aziikibwa eyo gye babadde bamutwala lwaki tetukuwa katambi ne babeera ng'ate babikunyonnyola bulungi takisi eyo mugiraba eyo egudde wano mulwera oyo omufu omugenzi badde bamutwala eyo kabaali
naye ekyanza okugenda ndowooza mulaba gye basudde takisi yo drone yakagwa kati n'omulambo gugwo gukyalimu mu keesi omwo tayagala kudda waabwe ono baali badde banoonya omulala we bamuteeka baali badde banoonya gye bamuziika gye yasiime kyokka bano tekuliiko muntu waabwe wadde tayagala kugendayo naye ye ate balaga nti baagala mumuzzaayo takisi yiino wano egudde wano mu Lwera buno obudde Aida mashini ya kusiga. Polisi kama chogendo. Kera wali mutendo. Muganga alete bule. Baina mashini munense mu. Nemo kwa kamera je badde tsenja. Amoro kana moro kana na mweva ukile ndike bana. Ibrahim Kasanga bulijjo kakati ate alumbye Carol Nantongo. Avudde naloka mugamba nti ensonga z'okukola emikolo ng'oli lubuto nsonga nkulu nnyo era mawulire malungi. Lwakuba omusajja bw'oyanguwa okumuzaalira olumu batera okukyuka. Bw'atyo bw'avuddeyo n'abeera ng'ate amubuulirira. Ensonga endala avuddeyo n'amubuuza ekibuuzo n'alyoka amugamba lwaki baagasse okukyala n'okwanjula. Ffe twadde tumanyi nti kuli kwabadde kukyala. Ate ebyokwanjula byajjiddemu wa. Mbu baagasse okukyala n'okwanjula. Ibrahim Kasera ne yeeyongerayo n'alyoka agamba nti omusajja olinga gwe wapasudde kubanga lwaki mwabigasse. Omuvubuka lwaki omuvuga sipiidi. Bw'atyo nno munnange bw'ali mu kusabula Carol Nantongo. Kaakati era n'alyoka amugamba nti omulundi omulala toddangamu okuyita abaaliko baninkinibo ku mukolo gwo. Bannange Carol Nantongo ataani gwe yaleese nga yali muninkiniwe. Nange Ibrahim Kasano naye tatudde. Kale nno bwe bityo bwe biri bw'atyo bw'avuddeyo n'abeera ng'ate munnange alumba Carol Nantongo. Carol Nantongo naye munnange ayanukudde. Agambye nti kati kaboogere naye sibiwulira. Agambye tabiwulira. Kabalokompoke naye kyenkusaba tobiwuliriza. Abamanyi gye nvuddewo babyesigalize saagala kumanya. Bw'atyo bw'avuddeyo n'abeera ng'ate agumya muganzi we oyo nno ye Carol Nantongo ng'agamba nti byonna bye mwogera kasasiro tabiwulira. Katubeere ng'ate tweyongerayo. Ababadde bali mu kwogerera Chosen Becky nti munnange ye yakoze omukolo oba ye yeeyanjudde oba ye yawasizza. Kaakati nno munnange babazeemu. Wuliriza bulungi. Mwagambye Chosen Becky yeetedde sente mikolo era yawasiza omusajja kale kyandibanga kituufu naye nze ndaba abakazi abasinga wano e Kampala wana Uganda mmwe mwekolera okwanjula okitegeera omukazi asobola musobola okufulumya bajeti y'okwanjula milioni 10 omusajja n'agula ebintu bya milioni 10 kuba ebintu bya wano e Kampala bya layisi obusa bwa sukali n'obw'omuceere ne babusimbye layini bwe bati n'obutebetebe n'obudayiningi milioni 10 nakwata milioni 5 naziweereza abeewammwe zibayambeko okukola ki okutegeka naye nga budget ya milioni 10 family yeewammwe nawe omukazi n'okola ddi kwa milioni 7 okufumba kwokka okutegeka nga kwa milioni 15 okitegeera omusajja akwadde milioni 5 gwagenda okweteekamu okwambala zino komesi munaye tuziseera ffe munaye ze tupangisa bw'oba tolina akakadde n'okudda waggulu munaye tetukuwa ngoye okiwulira kati ne weteekamu ebintu tu makeup bichi ogenda tuulo okuba calculator nga gwe omukazi gwe weekoledde omukolo kubanga babasajja kye basinga okufaako nti bw'akwata milioni 3 ku 5 tebasukawo n'aziwa abeewammwe zibayambeko okutegeka okiwulira paati ennene gwe omukazi mwabagizannya kati siraba nsonga lwaki mulemerako n'omukazi Chosen Becky imbuyi yeeteddemu ssente abasinga nammwe muteekamu ssente okitegeera kubanga bw'olaba milioni ebintu omusajja byaguze ebintu wano e Kampala banange bya layisi
buno obusukali obucerecere baleta ku mikolo kale inze kale nganze omuntu nze omusajja ngogenda okumpasa inze oyina okukola buli kimu oyina okuleta buli kimwe waffe bwe ba makeup n'omusasula bw'abaddiko n'omusasula munnange n'okola buli kimu okusobola okuntwala kale yadde kale bantwala dda naye abakazi abasinga wano e Kampala mukkirize mugaane mwe mwekolera emikolo naye nga kale byanyumye bwete tambudde obadde mulabi mulungi wabale kwekumira ku Newspack channel kakusobere ngo subscribinga o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba